olunaku olwaleero kiki tuliko wano wangi mubutuufu tuli wano nga tu premieringa oluyimba lwe bayita Zaabike video empya 2022 zenga Irene Namatop oba Queen of Culture gyenfulumiza era nga ensonga lwaki tuli wano njagala njirage abantu mbalage kyembadde nfumba all along okuva batusiba era kyekyo kyembalaze oluyimba lwayita Zaabike bagende balunoonye ku YouTube channel. bulijjo tulowooza nti tomanyi kunyeenyamu ssebo naye wagenza okulaba mu vidiyo ng'ekigo kale nno munnayo olaba kyo kiri nti nalinga amazina nagamanya nga sinnamanya kuyimba kubanga webback nga nkyasoma nga ndi mu primary secondary nalinga kyensinga okukola ge mazina era bampeerera nga nafunanga zi basary lwa mazina ago so kati naye ate bwe natandika okuyimba enyimba ze baali bampa mwami Tajo yalinga njiza nga tezirimu mazina naye ate nga ndaba nina talent gyenina okulaga abantu bange nti mbutuufu ennyimba zirina zimanyi mbadde nziyimbera muziwagidde naye waliwo talent endala gyenina gyenjagala mumanye era ne bagimanya. Bwe tutunuulira vidiyo eno ne vidiyo zozookola tulaba vidiyo eno yanjawulo nnyo wagitaddemu ssente nga mmeka bannange? Amazima go gali nti vidiyo eno yagenzeemu ssente nnyingi naye ate nga sisobola kugamba nti ssente bwe ziti kubanga ebya vidiyo sooka n'obala n'olaba ng'okooye kitegeera kuba bingi nnyo kuba vidiyo zange zibeeramu abantu bangi bibeeramu abantu ku set mubeeramu abantu nga basukka mu 100 ate nga okuva ku planning yayo waliwo omuntu mulala yagipulaningira owa audio mulala n'agipulaningira mulala netula mu meeting ez'enjawulo netukola strategy netugamba tugenda sooka na kino nekigaana netukijjawo netukola ekirala so amazima go gali nti vidiyo yantutteko ssente nyingi era kyensaba engeri gye yantutteko ssente nyingi abantu bagisubscribing ku YouTube. Bwe twogera ku bayimbi ba Uganda waliwo abayimbi bwe tuzze tulaba nabo abakolako ku vidiyo ezaagala okwefaananyiriza ng'eno okuli Jose Chameleone Kabako naye yo eyinamu ekyenjawulo nti mulimu ne budragoni obu kakati bwe twali tuteesa ku vidiyo eno ne badirectors bange abatera okunyambako abatera okunkolerako mu videos abatera okukola choreography baŋŋamba tulina ebintu bye tugenda okukola egenda kuba nga film zino fiimu zemulaba ez'ebweru neŋŋamba tekisoboka nze mmanyi byekakuuto mmanyi bya Uganda ne bagamba no Irene ku level gye watuukako wagenda mu Ghana ne bakuwa award okuwa award eyo tebagikuwa nti no bagikuwa lwakuba eddoboozi seeneekerevu si kye bagenderera ba eddoboozi yange eryo limala naye ate batunuulira nnyo nature culture yo ng'omuntu so ne baŋŋamba this time tugenda kuzimba ensi ng'eri mu Uganda naye nga tulesenga Wakanda film nga tuzimbye ensi eyaffe akazinga akaffe ke tulimu ng'omuntu wanaawaana omwagalwa we ne bagenda mu kazinga eyo ne babeera eyo ne bazimba ensi yaabwe ne babeera mu nsi yaabwe ne bamummuza obwongo. naye abannayuganda abamu naddala abayimbi bakola vidiyo ezimu ne bateekamu ssente nnyingi okukakkana nga tebafunyeemu bali disappointed ku kiki kye baali basuubira gwe kiki kyolowooza okuba nti no wateekamu ssente nnyingi eno oluyimba lunaakola? Nze ebbanga lyense nga nyimba ennyimba zange naddala ezo ennyimba zendeeta kati njogera ku culture music ono kwe nnyimba ebiseera ebisinga tezibuumingirawo ne zire naye ate omuntu aluwuliriza mu January n'ayagala aluwulize ne mu December terutama kyenjagala ku nnyimba zange kuba buli kaseera ziba zipiikinga bupiikinzi olw'ensonga abantu bagala nnyo ekyabwe wano ekyabwe ekitali artificial ekiri natural ng'omuntu bw'alaba ekintu ng'alabira ddala really
obadde ku culture yammwe baba otulira vidiyo eyo ebifo byaffe wano naye ate nga twazimbye n'omuntu omulala atali mu Uganda ebifo byalaba nga talina wagenda bijja so kati vidiyo zange zirina obuwangaazi ate abantu bazaagala tebazikoowa. tubadde tuli ku muggalo gwa lockdown era nga endongo ebadde nsibe naye ke batutadde muzeeyi alhamdulillah twebaza Katonda nti yatutadde naye omuntu ayinza okwebuuza eyo nti eno ebadde perfect timing ogwokuba nti no okwata ssente obuwanana n'obuteeka mu VDM ate no kyewuunyisa obuwanana buno nabuteekamu nga tuli mu covid olw'ensonga nti bwe batulookinga down nalinako ko abawagizi bange ab'emikolo ab'okwanjula aba graduation parties ab'embaga bambi banyambako nnyo okuba nti nno bampaayo ka facilitation ako akokuba nti bampita banneesiga ngende nyimbire abaana baabwe ate bansasule so kati ekyo kyanyamba nnyo era mbeebaza nnyo abo abawagizi bonna naye abawagizi abo ab'emikolo kubanga era batukkiriza nga bakkiriza abantu 2 naye era nga mu bantu abasatu 2 bayita Namatovu yayimba ku mukolo so kati ekyo ekibuuzo ekyokuba nti ngitaddemu ssente nakyetegekera omwaka gumu emabega nenzija nga bwe bampaaye 5 nsiba ku vidiyo yange bwe bampaaye 3 nga nsiba bwe bampaaye miliyoni nga nkola ki paka lwetuuse wano nga sikiguddeeko bugwi ngera bwegambye vidiyo nze ngiplaningira omwaka mulamba nefuluma. Mami Irene twakulaba wagenda Ghana n'ofuna awards era ekyo kitiibwa kya Mukama naye omuntu ayinza okulowooza nti Ugandan market owulira ogikooye kati oyagala kugendako eri waggulu oba oyinza okuba olubirirwa BET awards ebintu weebyo. Munnange nno bw'ogambye ekyokuwangula award eya Afrima kati nze ng'omuyimbi ndabira ddala nga ekyo kyali kugamba kisa kya Mukama blessing kubanga ezo awards edda twali tulowooza nze by the way nali nnyimba nayimbira ebbanga naye nze oli yambuzaako ne mugamba ezo awardi z'abano abayimbi siffe okitegeera naye nagenda okulaba nga si kyangu ate kyangu kitya waka gwe nakola yeyantuusa ku ekyo so Afrima nagiwangula amazima ga Katonda saagala kulimba wano ewaka nakakasaawo dda wano e Uganda abantu bange abawagizi bange nabakakasa banjagala era bakyanjagala era mbeebaza kati njagala kakasa wabweru wa ggwanga era nga bwe nakakasa mu Afrima nempangula aba Nigeria nempangula amawanga gonna agaliraanye Africa yonna nenjiwangula nembeera omukyala asinze okuyimba mu Africa kati eziddako ziba Grammy kati ngoba Grammy bwe mala Grammy ngobe BET awo nyinyuka okuyimba. Wanji maama ebyo biplaningira myaka emeka ate Afrima nagiplaningira myaka emeka Afrima saagireeta baali bazaalawa Irene tagenda kuleeta Afrima ate Irene ayimba ezino ennyimba ate aleeta ate Afrima n'agenda eri n'awangula naye omanyi ebintu nze njagala nnyo okukola okwogera ne kuba kutono n'enkola era nze mmanyi Mukama nga nkwatiddeko ne babuli baddi mu Grammy njagireeta. Gamendi watambulako n'ozibukira ddala mazolo gakati olina okuteekamu ssente kijja kijje Uganda wakupa ekigo kasana wangula Afrima nempangula Africa yonna kitegeeza neziddako nsobola yeziddako size Grammy Awards netusembyayo ne BET mulinde maaso ku ntimbe. Okay, nga tumaliriza bulijjo tuze tukulaba oyimba nnyimba za mukwano bulijjo tukulaba ojja oyimba nnyimba za mukwano zibuulirira abaani bino naye leero zaabike obadde otegeeza ki? Kaakati zaabike muno mu ensi yonna okutwaliza awamu watabawo kwagalana ensi tetambula omukwano gwe gusooka oba omukwano gwe guli buli wamu so kulwenyimba ku mukwano ntegeeza okwagala maamawo okwagala mukyalawo okwagala omwami wo love yesooka
ne maka gonna watabawo mukwano amaka tegatambula bulungi. Oyogedde ku laavu nenzijukira dadi simulabyeko munnange Honorable wali. Kakati Honorable ali Kakuuto tasobodde kujja naye nga yambuulidde ensonga lwaki tajja kuba yabadde agaba tents e Kakuuto ate eddeeti kuba twakyusa ddeeti ate nga ddeeti gye nataddeko gye yateekako gaba tents. So ekyo ne mmuleka kubanga nze mbadde unveiling oluyimba nze abadde premieringa ne ngamba nedda tewali buzibu ekirungi nti ambeererawo financially kati ebirala sibifaako. Twakulabyeko ejjo. Mujja kundaba ekyotera gye ndi. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.